Yes, mu mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si birungi eri sayidi ya musajja mukulu Paul Kagame Rutagambwa n'oludda lwe olwa M23 oluvannyuma lw'okuba nti ebintu bitandise okugenda maaso n'okuba nga biboonoonekera bitya. We twogerera eggwanga erya China lirabika libavuddemu. Kigambibwa okuba nti eggwanga lya China balina endagaano gye bagenda okusayininga n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ku nsonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka. Jjukira tuzze nga tukuwa amawulire gano era nga tukutegeeza nti eggwanga lya Democratic Republic of Congo ekigenda okubayambako kukuba abasajja bana ba M23 obuliawo n'okubagonza n'okuvunza eggwanga oba ba helpers baabwe waba kiyambi baabwe by'ebyobugagga eby'omu ttaka. Eggwanga lino erigambibwa okuba nti terikyasinze okubeera n'ebyobugagga eby'omu ttaka. Kakati wuliriza okusinziira ku mawulire agafuluma gatugamba nti eggwanga lya DRC Felix Tshisekedi Chilombo lyakulembera Antoine bali mu kudisikasinga mu kadde kano wenkoledde eggulire lino bali mu kudisikasinga kye bayise a new copper major project. A new copper mega project with the Chinese partner Grek in what could become one of the world's biggest copper mines. Eggwanga lya China mukadde kano diri mu kunegotiatinga era nga bali mu kudiscussinga n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Company emu eva mu ggwanga erya China bali mu nteeseganya n'eggwanga lya Congo okulaba nga basayininga endagaano egenda okubanga eyinza okubanga yegenda okusinga okubeera ennene mu kusima ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Teweerabira n'eggwanga lya America lijja mu ggwanga erya DRC okubeera nga nabo bayikuula ebyobugagga eby'omu ttaka. Kampani z'Abamerika ne kampani z'Abachina zirabika nga zitandise okutekinga over. Wano nno akamwenyumwenyu aka Felix Tshisekedi Chilombo Antoine ne kagenda maaso n'okuba nga keeyongera olw'emitaafu ne gyeyongera eri musajja mukulu Paul Kagame Rutagambwa n'akabinja ke aka M23 akagambibwa okuba nti yakavujjirira. Jjukira gye buvuddeko twakuwadde n'amawulire nti envuuvuumo zitambula yavujjirira n'akabinja akamanyiddwa nga Red Tabara akagezaako okwagala okuvuunika gavumenti y'eggwanga erya Burundi. Kakati obwo bubinja bwombi kigambibwa okuba nti buli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati wulira ekigenda maaso kyekiriwa ng'eggwanga lya Rwanda likyagaanya okuwithdrawinga amagye gaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga kigambibwa nti amagye oba abajaasi abasukka abakunukkiriza akasanvu abava mu ggwanga lya Rwanda abali wansi w'eggye lya RDF bakyali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ebintu birabika nga si birungi oluvannyuma lw'okuba nti Congo erabika nga buli lukya egenda maaso n'okuba nga yeenyweza mu bitundu ebikyasinze okubeeramu ebyobugagga eby'omu ttaka era mu bitundu M23 byebadde emanyiddwa nti byetandise okugenda maaso n'okuba nga etwala. Eggwanga lya DRC kigambibwa okuba nti litandise enteekateeka sinziggu ey'okugenda maaso n'okuba nga bezza obuyinza bwonna bezza ebintu byonna ebimanyiddwa nti byabwe. Wuliriza Pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'agamu ku makampani ag'enjawulo batandise okuba nga bagenda mu nteeseganya. Diiru eyogerwako kampani manyiddwa nga Grek ey'Abachina egenda kubeeramu wakati tugamba kampani eno egenda kuba nga etwala wakati w'emitwalo 2 n'emitwalo 5 tons eza kopa buli mwaka. Nga kigambibwa Congo sente zegenda okufuna mu diiru eno ziyinza okuba egenda kubeera major blow eri abayekera ba M23 ne gavumenti y'eggwanga eya Rwanda egambibwa okuba nti yebavujjirira kubanga Congo ekisooka egenda kuba efunye obugagga egenda okuba efunye ssente esobola okugiyambako mu nsonga z'ebyokwerinda. Ekyokubiri Congo egenda kuba ewadde amawanga nga China, America n'amawanga amalala kampani zaabwe zijje zibeere nga ziyiikuula ebyobugagga ebyo bye bamanyi nti babyetaaga nnyo. Ekyokusatu bano abasajja bajja kuba batandise okutegeera nti gwe Rwanda newankubadde obadde naawe olina by'otuwa naye ate ono Congo wa mugaso nnyo eri kampani zaffe naddala ku nsonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka. Era nga wenkugambye ebintu ne biba nga tebigenda kulabika bulungi nnyo oba ne biba nga si birungi eri sayidi ya M23 n'eggwanga lya Rwanda abagambibwa okuba nti be bali emabega w'okwagala okutabangula emirembe mu ggwanga eryo. Tons eza kopa eziri wakati w'emitwalo 2 n' 5 buli mwaka kampani ya Grek ey'Abachina zegambibwa okuba nti zegenda okuba nga esomba buli mwaka. Awo Muchina n'ategeera nti wadde nnina okubaako ne sayidi ya Rwanda gye mbadde eggwanga lya Congo lya mugaso nnyo okusinga Rwanda. Jjukira gye buvuddeko tubadde nga tukuwa amawulire nti eggwanga lya China ge gamu ku mawanga agabadde gateereddewo Rwanda omugongo. Ng'eggwanga lya China oba ng'eggwanga lya Rwanda wamu n'amawanga agamu ageetolodde awo agafugibwa abakulembeze abali mu kategori eyo nga tebaagala nnyo kwesembereza bano ba capitalist. Twogera ku basajja Abamerika, abasajja Abangereza n'amawanga amalala ago agafuga n'enfuga ey'amateeka nti bano babadde tebakyagala beesembereza kubanga basonga mu ntebe zaabwe.
kakati eggwanga lya China eggwanga lya Democratic Republic of Congo ate ye kyakoze nabana ababadde babawa omugongo nti Rwanda ebadde etandise okwesamba Amerika Bungereza n'amawanga amalala ng'enkolagana yaabwe etandise okuseeseetuka eddeeno mu ggwanga erya China, Russia n'amawanga gali sayidi eyo. Kakati ate yo Congo kyekoze bonna ate basembezza ekutte eggwanga lya Amerika n'emuwa ebirombe. Amerika ne basayininga endagaano ajja muyambako mu byokwerinda. Ekutte eggwanga lya China naye n'emuwa ebirombe. Kakati nti sayidi zombi bonna ye Congo kyakoze bonna abazizza n'abateeka mu nkwawa. Kakati awo ebintu lebanga si birungi eri Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda. Nkugambye endagaano gye bagenda okusayininga ngenda kusomera ekiwandiiko wano. Eggwanga lya Democratic Republic of Congo liri mu nteeseganya ne kampani emu okuva mu ggwanga lya China ng'akabonero akalaga nti China erabika nayo etandise okuseeseetuka egenda kubanga edda ku sayidi eya Democratic Republic of Congo lw'okuba balabye omugaso gwayo. Kakati olutalo luno ne lugenda maaso n'okuba nga lwonoonekera abakulu aba M23 ne sayidi y'abayambi be nga bogenda okuwulira oluvannyuma lw'akalango kano. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole. Kirira nsawula bekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification abere omu kuwaba basooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo tubeere nga ate tutambula ffenna. Kakati nkuleetedde agava mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo naye nga bwe nkugambye si malungi nnyo eri musajja mukulu Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda n'akabinja akagambibwa okuba nti yakavujjirira akabinja ka M23 kubanga jjukira ne mu Rwanda ayinayo amagye. Reports nnyingi zibadde zifuluma nga ziraga nti eggwanga lya Rwanda bagenda maaso n'okuba nga bayiikuula ebyobugagga eby'omu ttaka either nga bayita mu kabinja ka M23 sinakindi okubeera nga nabo babadde bayina engeri gye babibbayo newankubadde ng'emirundi mingi nnyo tuwulidde Paul Kagame Rutagambwa ng'agezaako okugenda maaso n'okuba nga yeegaana reports zino nti ye n'eggwanga lye singa babadde babba mu ggwanga erya Congo nga babbayo ebyobugagga ye Kagame agamba bandibadde bagagga nnyo n'okusingako awo. If there is in Congo for minerals, would be 100 times richer than we are now. I've been asked thousands of times, is Rwanda in Congo? There is something that says everything you need to know about defensive measures we took to deal with that threat coming from Eastern Congo. My answer, simple answer, which says everything, has always been, if you ask me whether we are in Congo, do you first ask yourself, why would Rwanda be in Congo? Then you would get the answer without asking me. If you ask yourself that this Rwanda which is accused of being in Congo, why this accusation? First of all, it is not about minerals, that one is aside, for sure. It's not for any other thing, for sure. Except we have told you for the last 30 years about the threats coming from Congo to do with our security, and those threats have materialized several times. You just don't want to see it, you don't want to hear it. So, but what are they looking for? When they're asking you, are you in Congo? Either you say no, and the question of defensive measures we took are also seen as if they are not there. And if you say yes, that becomes the only problem in the world to deal with. Kagame agamba nti bo tebali mu ggwanga lya Congo
mbola okuba baagalayo minerals nedda tisi kyekyabatwala mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo kukola kyebayita oba kyazaayita defensive measures kulaba nga yeetangira ku kabinja ka FDLR akaalumiriza nti kaagala kubanga kawunzika gavumenti ye mu ggwanga erya Republic of Rwanda. Era Kagame n'agattako ng'agamba nti bano ababuuza oba Kagame oba Rwanda eri mu Congo lwa bya bugagga minerals, abagamba nti lwaki temusooka kwebuuza kibuuzo ekyo nti ddala Rwanda yeetaaga okubeera sayidi eyo. Agambye nti ensonga lwaki babuuza ekibuuzo ekyo baba baagala ogamba no olwo ensonga ya defensive measure gy'alumiriza ebeere ng'evudde mu ddiiro. Ate bw'ogamba yeesi ekyo kye kijja okuba ekizibu, bajja kwagala okusiiga ekifaananyi nti ekyo ekizibu kye kyokka ekiriwo mu nsi yonna. Paul Kagame Rutagambwa ng'ategeeza nti bano bagezaako okwagala okubikkirira ekya defensive measure ye gy'agamba nti ye ensonga lwaki ali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyokka ate bwe tusoma ku reports ez'enjawulo ezifuluma zitulaga nti ebyobugagga ebibbibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eggwanga lya Rwanda lirina kye limanyi naddala mu bitundu ebyo ebiri mu Eastern DRC. Wuliriza. Multiple recent United Nations reports and international investigations indicate that Rwanda is a primary transit and laundering hub for minerals smuggled out of the Democratic Republic of Congo. These reports frequently link the mineral trade to the financing of the M23 rebels, which currently controls major mining areas in the Eastern DRC. Nti, reports nyingi ezizze zifuluma nga zirumiriza bino. Era nga ziviira ddala na ku kitongole ky'amawanga amagatte kibadde kifulumya reports eziwerako nti eggwanga lya Republic of Rwanda y'emu ku habo bazezimu ku ntabiro ebyobugagga ebibbibwa mu ggwanga erya Congo gye bituukira era ddiru gye zikutukira ezigenda maaso n'okuba nga zitwalibwa mu mawanga amalala okubeera nga bitundibwa. Nti era bino bibbibwa ng'ekigendererwa kyakulaba nga ssente zivaamu either ziyambako abayekera ba M23 no wanda abayekera abo bali mu bitundu era ba controlling ebitundu ebyo bazze bawamba ebiri mu kitundu ekya Eastern Democratic Republic of Congo omuli ebyobugagga eby'omu ttaka. Kakati tugenda mpola mpola. Reports okuva ku kitongole ky'amawanga amagatte zibadde zirumiriza kino era naddala ebimu ku bibanda bigabuliriza. The town of Rubaya, which contains one of the world's largest coltan deposits, was captured by M23 rebels with the support from Rwanda. Reports indicated that the rebels earn approximately $800,000 monthly from taxes at these mines and have built roads linking the area directly to Rwanda for exports. Uliriza. Okusinza ku reports ezifuluma nti waliwo town gye bayita Rubaya eno egambye okuba nti yekyasinzeemu ekyobugagga ekimanyiddwa nga coltan ekikya kwegamba mu nsi yonna wano wekikyasinze kyokka Rubaya eri controlled by M23. Nti era okusinza ku reports eziriyo ziraga nti M23 ekuŋŋaanya emitwalo gya $8 buli mwezi ng'ezijja mu kyobugagga ekyo era oluvannyuma lw'ebyo byonna baazimba enguudo ezikonekitinga okuva e Rubaya paka e Rwanda. Nti era enguudo ezo zikozesebwa mu ku-exportinga oba mu kukukusa ebyobugagga eby'omu ttaka ebiva sayidi eyo. Era wano ne batugamba investigations detail how gold from Congolese military controlled sites or militia run area is smuggled into Rwanda before being shipped to the international markets like Dubai and Hong Kong. Ebyobugagga bingi naddala gold bibbibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ne bajja ne babikukusiza mu ggwanga lya Rwanda gye bisimbula ne bigenda mu mawanga nga bibuga nga Dubai ne mawanga amalala agebweru w'eggwanga naddala eggwanga erya Hong Kong ne baba nga babitunda eyo. United Nations report reviewed by Reuters specifically named a Rwandan company, Boss Mining Solution, for allegedly purchasing smuggled minerals from rebel-held areas to fund the insurgency. Ekitongole ky'amawanga amagatte kyafulumya report era ng'omukutu gwa Reuters gwagita nti waliwo kampani ey'e Rwanda emanyiddwa nga Boss Mining Solution, kampani eno esima bya bugagga eby'omu ttaka eva mu ggwanga lya Rwanda. Nti kampani eyo emanyiddwa nnyo ebba oba egula ebyobugagga ebibba eby'omu ttaka M23 byejja mu ggwanga lya Congo. Nti era ensonga lwaki kino bakikola babeera bakwata ssente zo ne bayambako ne bafandinga akabinja kana aka M23. Akati wano kigambibwa
nti eggwanga lya China okutandika okukwatagana n'eggwanga lya Congo, bino byonna biyinza okutandika okugenda mu maaso n'okuba nga bitandika okuvaawo oluvannyuma lw'okuba nti ebyokwerinda birina okubeera gguluggulu. Kuliriza. The signing of a new mega project with the Democratic Republic of Congo is a significant diplomatic setback for the M23 and its backers. Endagaano eggwanga lya Democratic Republic of Congo gye bali mu kuteesaako n'eggwanga lya China egambibwa okuba nti egenda kukola kye bayita diplomatic setback eri akabinja ka M23 wamu n'abakayambako. As China pours billions into the formal projects with the Democratic Republic of Congo government, it becomes more aligned with the Congolese state's survival. Okitegedde. Jukira akabinja ka M23 kakugamba nti ebimu ku bigendererwa byako kwe kuvuunika gavumenti ya Felix Tshisekedi. Kati wano bakugamba nti Felix Tshisekedi ali mu kuteeseganya kukwatagana na ggwanga lya China, ate nga China abadde amanyiddwa nti y'omu ku mawanga agakwatagana ennyo n'eggwanga lya Rwanda. Kati kitegeeza China ne America Congo ebyemaze okuba nga egafuna wano bakugamba egenda kubeera diplomatic setback eri M23 n'abagiyambako olw'ensonga nti economically China erina okufuba ennyo okulaba nga gavumenti ya Tshisekedi ebeerawo ate ng'eri safe olw'ensonga nti nabo baba balina patana gwe bagenda okuba nga bayimirirako nga batwala ebyobugagga eby'omu ttaka. Waliwo kye bayita diplomatic isolation. China's recent support for the United Nations resolutions condemning Rwanda's role in the conflict shows that Rwanda's strategic partnership with Beijing does not buy them a pass on the M23 issue. Ebbanga lyonna Rwanda ebadde ekwatagana bulungi nnyo n'eggwanga lya China era nakati bakwatagana. Wabula bakugamba nti kano kabonero akalaga nti eggwanga lya China dirabika nalyo lyekubidde nnyo ku ggwanga lya Congo okusinga Rwanda. Lwaki? China recently ya supporting a resolution ya UN eyali evumirira ebikolwa bya Rwanda okuyambako n'okwenyigira mu bulumbaganyo obugenda maaso n'okukolebwa ku ggwanga lya Congo. UN bwe yali eyisa resolution ye yali evumirira ekyo, China nayo yeegatta ku UN ne baba nga baavumirira. Era kino ne kyongera okulaga nti partnership ya Rwanda ne China standinga kimala kutaasa Rwanda na kumuwolereza na kudda ku saidi ye ku nsonga za M23. China ekimanyi nti Rwanda kyekola ekola nsobi. China prioritizes the steady flow of copper and cobalt. Rebels like M23 create force majeure risks that Chinese state firms desperately want to avoid. Nti China ne companies ziva mu China zigezaako nnyo okulaba nga zeesamba ebyo ebitundibwa oba gold oyo ayinza okuba nga abagulibwa abayekera ba M23 nga be bamubaguza bagezaako okulaba ng'ekyo bakyewala olw'ensonga nti bo bandyagadde kukolagana na ggwanga lya DRC mu butuufu bwalyo, so si na ggwanga lya Rwanda oba na M23 be bamanyi obulungi ennyo nti gye babisima si waabwe. Kakati ebintu ne bigenda maaso n'okuba nga bibonoonekera. Kagame yawulirwako era lumu ng'agamba nti kale newe tuba tugenda newe tubanga gye tubibba newe tubanga mu Congo gye tuli tubbayo ebyobugagga kiba kirungi tubibbeyo region ebeere n'emirembe okusinga okubireka bibeereyo nga region teyina mirembe. Naye ate n'agamba nti bo si ensonga lwaki bali mu Congo. Even for those who accuse us of stealing minerals, if that were to be true, I think we can do better still by having peace. Yes. Because when you have peace, then you don't even need to steal. You would actually have, I was talking to some very senior people recently from somewhere who were saying, no, the Congolese are saying we steal their colta, we steal their gold. And then I asked them one question. There was many readers. I said, there is something I know. Some people come from Congo, whether they smuggle or go through the right channels, they bring minerals, and
but most of it goes through here, does not stay here. It goes to Dubai, goes to Brussels, goes to Tel Aviv, goes to Russia. It used to go to Russia. I don't know whether it still goes there. Kagame akkiriza agamba kituufu ebyobugagga bya Congo ebimu babibba era biyita wano mu Rwanda era ne bigenda mu Dubai ne bigenda Russia agabe batakyamanya oba ne Russia bigendayo naye akimanyi bulungi nti bino biyita wano. Kakati eggwanga lya China litaddewo embeera batandise okubanga kampani zaabwe zisayininga n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo olwo baba basuulawo Paulo Kagame Rutagambwa ebintu ne bigambibwa okuba nti birabika tebiba birungi ku sayidi ye kubanga mu ggwanga lya Congo eno issue eya M23 n'amagye ga Rwanda gali deployed mu ggwanga eryo issue eyo ya sayidi nti America egudde ku sayidi ki kakati ekigambibwa nti eggwanga lya China ne mu kitongole ky'amawanga amagatte nga kifulumya report China nayo yawagira okuvumirira eggwanga lya Rwanda okuyambako abayeekera ba M23. Kakati wano nenjagala nkuleetera ekiwandiiko ekikakasa diiru eno erimu ssente mmeka eggwanga lya Congo ligenda gifunamu litya ekiyinza okubanga a major blow to the M23 ne Paulo Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda. Wuliriza. Democratic Republic of Congo discusses major copper mega project with Chinese partner. The DRC is discussing a massive new copper project with a Chinese state-owned company as President Felix Tshisekedi pushes to expand Congo's global mining dominance. Eggwanga lya Congo liri mu nteeseganya n'emu ku company eziri state-owned okuva mu ggwanga lya China. Kino kiba kitegeeza nti company ya government ye China okujjogera maaso n'okubanga basima ebyobugagga eby'omuttaka mu China mu Congo nga Felix Tshisekedi agezaako okwe-expanding oba okugaziya akatale ka Congo okudominating ensi yonna nga bwe kiri nti Congo yesingamu ebyobugagga eby'omuttaka naye ate Congo ate si yesinga obugagga kati nti wano Felix Tshisekedi agezaako okulaba nga kino akikomyawo eggwanga lya Congo libeere limu ku agamawanga agadominatinga oba agakyasinze okubeera nga gatunda ebyobugagga eby'omuttaka. Kati Tshisekedi agezaako okulaba nga alwana okulaba nga azza ekitiibwa kya Congo olw'ensonga nti Congo emanyiddwa yesinga okubeera n'ebyobugagga eby'omuttaka. Kakati Tshisekedi kwe kaweefube gwaliko ogenda maaso n'okuba nga akwasaganya. Wuliriza. The Democratic Republic of Congo is discussing what could become one of the world's largest copper mining projects as Kinshasa deepens its push to strengthen its position as a global mining powerhouse. Eggwanga lya Congo liri mu kudiscuss nga mukadde kano wenkoledde video eno bali mu discussions oba bali mu nteeseganya okulaba bayinza okuba nga ate basayininga endagaano eyo n'eggwanga lya China okulaba nga ebyobugagga eby'omuttaka bitandika okuba nga biyiikuulwa. According to Bloomberg, a Chinese state-owned company linked to China Railway Group Limited CREC recently held talks with the Congolese mines minister Louis Watum over a proposed mega copper project expected to produce between 200,000 and 500,000 tons of copper annually. Uliriza. Okusinziira ku mukutu ogumeddwa nga gwa Bloomberg, Chinese state-owned company eno nga eyina enkolagano oba erina akakwate ku company era eya China eya government ya China ekola enguudo z'eggaali y'omukka emanyiddwa nga China Railway Group Limited CREC. Nti company eno eri mu kubanga eteeseganya n'eggwanga lya Congo era bali mu nteeseganya wakati waabwe China ne minisita w'ensonga z'ebyobugagga eby'omuttaka mu Congo amanyiddwa nga Louis Watum. Nti China ereese proposal balina kye bayise mega copper project esuubirwa okuba nti bajja kuba basobola okuproducinga copper aweza ttani wakati w'emitwalo 2 n'emitwalo 5 buli mwaka. Obwo buba bugagga eggwanga lya Congo liba ligenda kugaggawala. The proposed mines would be located in Kasai Oriental Province, making a major shift in Congo's mining geography. Unlike the country's current major copper operations concentrated in the Katanga region, this project could transform central Congo into a new strategic mining corridor. Eggwanga lya Congo kigambibwa okuba nti okumanya Congo yeetooloddwa ebyobugagga eby'omuttaka nti newankubadde ebyobugagga ebisinga bino birinnye eri mu Katanga region bakugamba nti ne mu Central
Republic of Congo nawo weebiri kati wano bagenda okusisira we bagenda okusinziira bagende maaso n'okubanga batambula paka ewalala. Wuliriza, the initiative would reportedly be developed through a joint venture between Craig subsidiary and MIBA, Congo's state-owned diamond company. Kasai Oriental has historically been known as the heart of the country's diamond industry, but the project could now position the province as an emerging copper hub as well. Eggwanga lya Congo lyonna lijjudde ebyobugagga eby'omuttaka. Company emanyiddwa nga MIBA, eno nga ye company esima ebyobugagga eby'omuttaka era nga ya ggwanga lya Congo, ate ng'egenda kukwatagana ne company eri emanyiddwa nga Craig esima ebyobugagga eby'omuttaka y'eggwanga erya China, babeere nga basima ebyobugagga nga ssente ziyambako Felix Tshisekedi okubeera ng'azimba ebyokwerinda bye olwo nno abamulwana abayekera ba M23 n'aba bagenda maaso n'okwagala okuba nga bavuunika gavumenti ye. Njagala okutegeeza nti ebintu biba tebigenda kubeera birungi gye bali, kubanga ebyobugagga eby'omuttaka bye babadde babba ne bafunamu obutitimbe n'omutitimbe, Congo egenda kuba etandise okuba nga ebasindiikiriza. The development comes at the time when Congo's copper output has more than tripled over the past decade, helping cement the country's status as the world's largest supplier of copper after Chile. Mukadde kano Chile yesinga okusupplyinga copper okwetoola ensi yonna. Kati diiru eno bw'enaakutuka, Congo egenda kubeera emabega kaawo ew'eggwanga lya Chile nga bwe basinga okuproducinga copper. Kati kiyinza okuba ekizibu ennyo eri abayekera ba M23 ne babbaakaazi baabwe okuva babeere nga bayamba oba nga bajja Congo eremererwe okubeera nga ebeetakkuluzaako. Kivula nakugambye it will be a major blow eri abayekera ba M23 n'aba bayambako. The President Felix Tshisekedi said to be pushing for the project's rapid realization as the government accelerates efforts to expand industrial production, attract investment, and strengthen Congo's strategic role in the global energy transition economy. President w'eggwanga erya Congo Felix Tshisekedi ali mu kupushinga okulaba ngenda diiru eno ekutuka, oluvannyuma lw'okuba nti ekutuse kiyambeko ye ne gavumenti ye okwongera okunywera mu bukulembeze obw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, n'okwongera okuba nga ssente zeeyongera okuyiika n'ebyamakolero byere nga byeyongera okukulaakulana mu ggwanga lyakulembera erya Congo. The project also highlights Congo's growing geopolitical importance as major global powers compete for access to critical minerals such as copper, cobalt, lithium and tantalum. Wano we wali ensonga. Eggwanga erya Rwanda nga liwamu era nga lirwanira wamu n'akabinja ka M23 bino tebiba birungi gye bali. Olw'ensonga batugambye nti eno project singa enaakutuka neyeegatta ku ezo projects eziriwo. Wuliriza, kino kigenda kukyusa ekifaananyi kya Congo mu kye tuyita geopolitical nature era importance eggwanga lya Congo gye ligenda okubeera nalyo okwetoola ensi yonna egenda kuba yeeyongeddeko. Kwegamba eggwanga lya Congo okubeera nti lya mugaso mukadde kano ate kigenda kuba kirinnye nnyo olw'ensonga n'ebirala ebitandise okuba nga byeyolekera mu ggwanga eryo kwe kuvuganya ku byobugagga eby'omu ttaka ebitalina walala wonna we birabikira mu nsi yonna wabula nga biri mu ggwanga lya Congo. Kati nti amawanga ag'amaanyi global powers batandise okuba nga bakompiitinga ku byobugagga ebiri mu ggwanga lya Congo, nga kano kandiba akabonero akalaga nti Congo yandibanga egenda kukula rapidly. Olw'ensonga enkompiitinga gye bakompiitinga ku byobugagga bino si yakukubagana nti baleese lutalo balwanira America erwane ne China e Congo. Awo Congo yandibadde eggwawo bugwe kubanga empologoma ebbiri we zirwanira, enjovu ebbiri we zirwanira, obusubi bwe buyayaana. Wabula ennwana gye balwana engeri gye bakompiitingamu ku byobugagga bya Congo kwe kubeera nti baleeta ssente mu gavumenti ya Congo newankubadde nga nabo Congo erina ka percentage keefiirwa ebyobugagga ne bitwalibwa era ebadde tebikozesa fule. Ekitegeeza Congo ekkiriza efiirwako ka percentage then babeeko ke bafuna okuzimba ensi yaabwe nga competition eyo eri economical ey'abasajja abazungu abangereza Abamerika Abachina, eyo competition egenda kuleetera eggwanga lya Congo okubeera nga likulaakulana security wise, likulaakulana economically, ligenda kuba nga likulaakulana mu buli mbeera yonna. Kakati bino ebitundu ebirimu abayeekera bano nekigambibwa okuba tibirabika bbe ebyabwe si birungi. Pulezidenti w'eggwanga lya Congo alabika yabasinza amagezi, yagamba mwe muleete ebyokulwanyisa byammwe mukube
tukubagane naye ate eno zalinayo ekyokulwanyisa mmwe kyemutamanyi kyekyobugagga ekyomuttaka kyemutalina ng'ate n'ekyo kyemubadde mulitudde ekitonotono kyemuyina mubadde mukibba wano mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati abagamba kakati ekyo mumaze okuba nga ngenda maaso n'okuba nga nkinyweza bwe munaaba temukyayina we mugenda kukibba nga temuyina kye mugenda kubba mugenda kutuuka ekiseera nga n'amawanga gabadde minywanyi gyammwe ng'ate batandise kubeera nga bakolagana naffe. Kakati kampani y'Abachina yiye etandise okuba nga ekkiriziganya okuba nga ekolagana naffe. Kakati mmwe muba mugenda kuddawa. Felix Tshisekedi Chilombo n'alabika nga wano kirabika embala gye yabala etandise okuba nga ezza ebibala. Njagala owuliriza ebigambo bino nga byongera okugenda maaso n'okuba nga byongera ku nsonga eno gye ndi mugenda maaso n'okuba nga nkugamba wuliriza then oluvannyuma nzije ngenda kuba nkwongerayo. Zize nkusomesa ekintu kino nenebaza Katonda olw'obulamu nti nkyaliwo Munnayuganda n'otegeera ekintu kino. Nakugamba nti gwe atategeera kintu kye bayita Berlin Conference of 1884 kye yali etegeeza to 1885 gwe just keep it here at Shama Fat D3 Media gwe tekako notification o subscribing wobanga tonnaba kusharinga gisharingire bano nakugamba twetaga miliyoni 4 okumanya NCGF giwa muzengenda kuwa civics mumanya kye mulimpa oshigere ekintu ekyo. Nabagamba nti abantu bano aba Berlin Conference bano China, Russia, America, USA ne France abantu bano tebasobola kulwana tebasobola wabula time etuuka nga bagalabirage muko kumanyi okitegera ani kati buli kaseera kano ke baagala okweragiramu amaanyi bano ba dictator ba Africa bakaaba not only Africa wabula ensi ekaaba nti omuntu yenna ayagala okuva ku police emu kubanga bano nakugaye bakola world order bino ebintu eby'ekyanga kyange ebyo babira bagala ku shaping world order eno nti agbo tututemu nnyo kati naffe katutwalemu naye nga always bano ba dictator be bakaaba lwa busiru okitegera nakuga nti abantu bano bo tebasobola kulwana lwaki wetutunulya King Leopold wa Berlin Conference of 18 abama mwita Leopold abala bamwita Leopold katugende n'ekyo nebwe kyo bumanya nti yali kabaka wa Bungereza kati ojja waneeno nti wetukaba Berlin Conference eno nti bo tebasobola kulwana kubanga ki tusooka ne tutunulira kiki ekyaleetesa Berlin Conference eno okugikola kyali ki Berlin Conference ene kyagitandisaawo lwaze zaali entalo ezaba colonial masters obano ba colonial powers abali bazze okwagala okufuna amatwale nga bagenda banoonya ebyobugaga bali banoonya okusobola okukola ki okusobola okubeezaawo ensi zaabwe okitegera kati entalo zino ze bali balina zaali z'amaanyi nnyo nti omuntu omu atwale olwokubanga oli abadde alina ekyobugaga kye yeetaagayo ng'ajja n'akola ki n'amukuba okitegera n'amukuba n'alimutwalako era entalo zino twazibako ne mu Africa nga ne Uganda is part of these battles lwaki Bungereza si yasooka colonizing Uganda nkiddamu tebakulimba nti Bungereza yasooka colonizing Uganda no please ensi yali Ottoman's empire under Oman Ottoman's empire yali nene nnyo abo Oman kwa yagwa kuba batwina ba Oman Arabs abasookera ddala ku coast bebasooka colonizing Uganda then Germany nejja ku Ottoman's empire oba Oman then ate Bungereza nejja ku Germany naye twalina agreement nti Uganda n'akazinga ke bayita Zanzibar kali tekalina colonizing wanedda bali balina okukaleka in space wabula Germany ono yali alowooza Biden nti yali w'amaanyi nnyo kati Bungereza n'agenda n'awamba Zanzibar wababa Zanzibar agiteke wansi wa control ye Bungereza najja n'amukuba wamara okumukuba n'amutwalako Zanzibar then Germany najja ate mbune Uganda kati nayo tugitwala endagaano mbijjemu Bungereza najja n'amukuba ne tufuna Anglo-German agreement yawaye twale eri Uganda ne Germany mu mikono gyani egya Bungereza. So this is the hypocrisy eri kweyo gundi eri Berlin Conference kakati olina okubeera historical nnyo okutegeera emizannyo gy'abaana abasajja nakuga nti bana abasajja balina emizannyo gye batuzannya webamaze okulaba nti Kagame wemaze okulaba nti Paul Kagame ne Museveni bawedde nkiddamu China wemaze otegeera nti Paul Kagame ne Yoweri Kaguta Museveni wemaze okubamaliriza mu ggwanga Democratic Republic of Congo tebakyalinayo se then China kikyekoze China egenze ne signinga deal ne Felix Tshisekedi kiddamu China eri mu deal na Felix Tshisekedi kakati zine empuuta bazikasuse this is how they are bajja ne bakuwagawaga gwe nolowooza nti oli wa kitalo okitegera bajja ne bakuwaga nolowooza nti oli wa kitalo nowaga bonga bakuzanya mindset basobole kubanga bakimanyi nti akaseera ako yengeri gye basobola okukunyigirizaamu nga weetaaga obuyambi okudduka batandika okubba ggwe kubanga nakugamba nti awo ebintu oba bibaguza ku black market Uganda stage gyeriko kati ebintu babitunda ku black market lwaki tiba capitalist wedde bamala dobbi sanctioninga tebikyafuna nateekako embago kati yo China ebitwala ku speed ey'ekitalo okitegera ebitwala ku speed ey'ekitalo webanga oli abadde ebitwala times 4 kati ebitwala times 10 kyobula ebirombe bino batandise okubayo abantu wagaizo n'endagaano bazitadde mu mikono gya China abantu bagoba ku speed lwaki China ekiraba nti Museveni ne Kagame bagenda kati China okukola kiki
eyina okubabba mukana akaseera then gavumenti wejjempya China ateddemu eri ekwatagana ne gavumenti naye kino bakikola batya kubanga watugamba mujja kumbuuza Shama watugamba China ne America tebakwatagana yes tebayikwatagana mu maaso ga dictator kubanga baagala kukyusa world order eno era omuntu wabanga akulwanyisa ne mubeera bachali nawe oyina okulwana kakati wali ku Berlin conference oba ku United Nations Security Council America agasiga za dominance wabula Russia ne China emugamba ndyogenda biva kati zino bano we bagenda okkaaba bano nagwe bano bagenda kkaaba China already tandise ogenda mu ndagaano naye ekintu kino kikola kitya luli nga Museveni ne Kagame bachali ba dominant under Joseph Kabila mu byogagga bya Congo China badde binamu omukono gw'amaanyi nnyo gw'amaanyi era ne percentage nene era ne companies aba China zibadde nnyingi nnyo nga balina endagaano ne Congo naye nga ba beneficiaries bani ye Museveni ne Kagame osegira kati ekyo jukira America yali mu sleeping nga akyali yebase kati bagenda okulaba nga economy ya China ne duka speed nnyo kati China ne America ne batandikawo olutalo economic war China ne baforminga akabinja kubaita ki BRICS okulwanyisa Omega kubanga China yali akimanyi tikamaze okufuna control ya rare earth metals zebetaga rare earth ewaabwe ne wafete ziri rare kubanga ewaffe ziri common metals eziri mu Africa nga ziri rare ewaabwe balaba nti balina okozesa opportunity okuba dola bale mu dominance ne baleta akabinja kachika BRICS kubanga bakimanya nti Africa erina ebyobugagga bingi ate raw materials bazijja mu Africa wabula ne market stop overs nga bamaze okuproducing ebintu bino balina zijjawa balina kuzijja mu Africa kati nga balina okulwanyisa America kubanga bali bakimanyi nti senga batuka ekiseera ng'America ntakyasobola bakuba sanction nga akozesa American dollar bajja kuba basobola okufukamiza America nona ngaba naye entayi musaaga luli twatwe basebasi katika tujje tubayiribe okitegere ekintu ekyo kati bano buli balaba omuntu nga aweddemu amaanyi nga bakola ki nga bagamba katuzeeyo mu reconciliation China egenze mu ndagaano ne Democratic Republic of Congo naye mu ndagaano eno kiri kitya njagala ojjukire already America erina deal ne Democratic Republic of Congo egirina eya 50% mineral for security deal bagirina era nga eri mu kutambula mu kugenda maaso nga twogera amagye ga Rwanda n'aga Uganda gali mu kufuluma ki Democratic Republic of Congo wabula akabinja ka M23 esaawe eno tekaliyo ke basuubiza Kagame titugenda kajjeyo kaleme kutererizinga tekaliyo bakaita ka FCLR era nga tekali mu gwanga lya Congo kali Burundi nga kakulibwa Jean Rock Habyarimana yakakulira okitegere ekintu ekyo kati ono 50% jana kitegeza nti dominance mu byobugagga bya Democratic Republic of Congo America yebirina kati ono agenda kubeera nga akola deal ne Democratic Republic of Congo nga ziri control ono tebagenda mu wagundi ya amaanyi nnyo ya supply chain yeti ajagala jukire company je nakugamba abali bajita batya linya lyayo ja kujijjukira je bawandiye ina monopoly kati gwe nawe nayagala okusaininga endagaano eyo ne gwanga ya Democratic Republic of Congo oyina kuyita mu kati China erina kuyita mu companies za America okufuna ebyobugagga byaki bya Democratic Republic of Congo kye kigenda maaso olunaku olwaleero China emaze okukitegera ndi Museveni ne Kagame g'amaanyi gabawedde nakugambye bano bachali kungulu balaga nti b'amaanyi naye munda bano bachali bawedde kati ne ba partners babadde batandise okwesigulirako okuli omuchina ate kasitola omuchina nga agenze manya ne Russia agenda goberera nkiddamu kasitola omuchina nga agenze manya no mu Russia agenda kugoberera these are kicks of a dying horse these are the last stages of these dictators kubanga akazannyo kano bakabala bubi okitegera akazannyo kano bakabala bubi otherwise abantu bano tebategeera kintu kye bayita Berlin conference tebagimanyi nakugamba nti ebizibu byaffe bitandikira ku Berlin conference kati ko nawe nayagala ku addressing ebizibu bino okubivaamu oyina kutunuulya Berlin conference eno yali ki target yayo erietya China, Russia, America, Bungereza, France zajja zitya okuba nti zitopinga United Nations Security Council nga basigala batano nga under Berlin conference waliwo ensi ezaali ziwere 18 bano bakifuna batya kati ebyo ebibuuzo ebyo nakugamba whenever you answer the question why lwaki osobola okufuna answers ku buli kibuuzo kyo weetaaga kino kye nabagamba nti bano basaaga nkiddamu bano basaaga China ne Russia tesobola kubayamba kubanga ki tebasobola kufiirwa nabo interest zaabwe omumerica olutalo lwabaleetedde mbu kulwaba na babiri no please yensonga lwakyo balabye basaze ndiro nakugaye ebintu ebituuka ku Rwanda ebituuka ku Uganda Rwanda ne Uganda bonna bebamu omuntu yabatwala mu bibira bye Congo yomu era omuntu ayagala okubajjayo yomu wabula China ne Russia tesobola ku drowninga na bano babiri tesobola egenda egamba etya katufuneyo akatono bakugamba nti emu esinga 0 nkiddamu emu esinga 0 luli wadde ffe twale tubinako monopoly
era nga company ziliyo nyingi zaffe America najja nazigoba mu company eyakusinze aba yakusinze katukole ki katukakane yesawa China ne Felix Tshisekedi tutule ku meza nina kwezi nendagano zonna America ezimanyiko kubanga line gye bakozesa investing mu byobugagga ya Democratic Republic of Congo ate chano ya America okitegera ya America kakati omuchina agambye Paul Kagame Yoweri Kaguta Museveni bye twale mana yes bawo Congo bawedde okitegera ekintu ekyo abanga bawedde Congo eno China Uganda kyangu nnyo yegobye kubana ababiri kakati kitegeza tekyali business omuchina wetwogereye sawa eno omucommunist agenze kola business na Felix Tshisekedi under American watch America agenda okulaba kakati bakulu ekyali kibawaga kyeki I told you but you don't listen nabagamba nze bintu byensinga okusomesa wano biyamba nnyo NRM senge ebeere biwadde time nekola ekituufu kyerina okukola to avoid the consequences. Yes, Paul Kagame didn't listen to me, has lost China now. Aluzinze omuchina tasobola kwatagana na Paul Kagame mbwaleke Felix Tshisekedi tasobola. Omumerika tasobola kukwatagana na Museveni aleke Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert. This is the shaping of these policies. Zonna zinensi zeetaaga bya bugagga kwezeetaaga kati abadenga abawaga abatenga abalaga nti nze wendi ngenda bayimirirawo at least omusajja yegasse ne worst enemy wa Museveni ne Paul Kagame gwe bayita Felix Tshisekedi yetafirwa business. No please, this is who they are. Eno gye bayita Berlin Conference and of. On the other hand Ibrahim Traore amaze okukiriza deal za America kidem Ibrahim Traore amaze okukiriza deal za America ekibayita Berlin Conference wakati watu walina confrontation ya amanyi nnyo nakabinja ka JNIM ako akakaba jihadist yako twalina confrontation za amanyi nga France America ne Bongereza bagenzo kawagira ne bagamba nti move kati Ibrahim Traore jalina okukola kusika ba colonial masters nali manyi Ibrahim Traore tamanyi Uganda kumbe nga alumanyi Ibrahim Traore n'abasika kati ba democracy babivuddeko nakugamba nti ono democracy agenda kukola senga ogenda against their interests ogenda against their interest ne wona acha chalotya ne wona papalotya democracy ajja kukola naye obanga okyali mu interest zabwe obanga bo bakulaba nti obanyigiriza no bateeka ku kisenge they go into submission ne baga kati bya democracy tubije bali example ya Ibrahim Traore atandise okusayininga deals ne United States of America. Ibrahim Traore agukubye munda Paul Kagame Yoweri Kaguta Museveni yesawa kakati bera likirienti n'omuntu abadde alina okubawa sente ekituufu akimanyi kiddamu China ebadde ekimanyi nti sente ezisinga zigenda mu byabugagga naye nga tefaayo mu byabugagga bya Congo bibabba naye nga tefaayo lwaki kubanga ebadde ekimanyi nti sente ze zidda okitegera baba bagenda ne babba ebyobugagga n'abawa kakati esaawa eno tasobola kubawa kubanga akimanyi bawedde kakati funding ani agenda okugibawa ani agenda okugibawa twetegereze nakugambye luno olutalo lugenda kuggwera nga Museveni talina ntebe Paul Kagame talina ntebe Samia Suluhu Hassan n'ekibiina kye tuli 50-50 yes tuli 50-50 kubanga ayina enteeseganya ze yatandise okukola Samia Suluhu Hassan ekibiina kino badde tebannakiteekamu nnyo lukongolo nga we bali ku NRA eya Uganda ne Rwanda eyo nga baliko akati ono ye ajaja 50-50 ne bana babiri bo bali mukasera kabwa kakawongezi kakati tuba nti ne China nayo yegase ku Felix Tshisekedi nga tulaba eri abadde pro Russia Ibrahim Traore ne China atandise okusayininga deal ne United States of America bano bote berinako buzibu Burkina Faso ne Mali mu Sahel region percentage nene eri mu control ya Russia ndoza mu kirabi ekiri mu Congo ye opposite ye kigenda maaso mu Sahel region Russia yibadde ina deal nyingi ne gwanga lya Burkina Faso wano aba Sahel region ne kati no America naye agenza agamba okay we nakunganya eri je siri dominant ne nkunganya yoke ebyobugagga ebiriyo nenzija ne wano wennina amanyi kitegeeza bano mbasinga kiddamu we nakunganya eyo busamambiro byenfunyemu nenzija ne wano wembasinga amanyi kitegeeza mbeera mbasinga Uganda ne Congo tebimanyi ezo Sahel region tebazimanyi mu byobugagga kakati kyovula bano mu Great Lakes region wa afirawo kakati ne bana bachina batuse ne bagamba okay Felix Tshisekedi wakwata 50% nojiwa bali line gyo wateekawo je tulina okugufuina mu byobugagga yabali yesinzikiriza nange agenze mu submission kakati Paul Kagame atuleri natandika okusala amateeka agwe Felix Tshisekedi Paul Kagame ye tateesa na Felix Tshisekedi nga ne bano wa powers these super powers
batulane bagamba okay awo tusinze omupiira katujje tukole business. China egenze mu business nga America wegenze mu business neggwanga ya Burkina Faso oba Sahel region okulaba nga maliza deal zino nakugamba it is only Africa that has stupid leaders. Abasiru okitegera it is Africa that has stupid leaders but these guys are very smart and very wise. Ensonga lwaki olutalo nalo nolubalukawo mu bana abantu bote basobola kuwa byakulwanyisa ku stage bamanyi kyagime bakulekawo mugundi onakuba n'omusanyaza n'akusanyaza osobola okuba ebyenfuna. Entalo zonna zonna ezigenda mu maaso mu Ukraine America teyagala mu Ukraine wangula olutalo kuba ekimanyi tesobola tuwangula naye eyagala at least esanyalaze Russia akwate sente nyingi nnyo empitirivu okugenda muri peya ngono ye wagenda mu maaso bwekyo bwe bakibala nti ono era agenda sigala nga afukamirya mu America okitegeera kati ne Russia ne China okuyingira olutalo lwa Ukraine nakugai that is an achievement to us. We should celebrate lwaki nti kakati ne bano nabo balina okukola ki balina okusupplyinga Ukraine ebyokulwanyisa akube infrastructure za America okulaba nga akola ki nga muteeka mu submission then bakole ki badde mu business nono America naye alina okukola repairs naye nakugamba nti America alina teeke gyazanya muzine entalo zakola singa mamuzetegereza nnyo America jana kuba okitegeera agenda nakola budget ye namanya nti olutalo luno lugenda kunkostinga bwe ruti nti yes kakati katugende tumukube bwe tumala okumukuba tuwambe ebyobugagga bye tumala okubiwamba sente zitukozeseza mu ntalo zino zikole kiziddewo ekyo bayita mu America ni bano ba capitalist bano ge magezi ge balina ndi ajana kuba ye repair oba damage ye okugiteekawo ate gwe kenyini gwa musasula okitegeera ebyobugagga byo bye bisasula kati bajja ne bawamba Maduro okitegeera Maduro sente zonna zonna ze bakoza mu kuwamba Maduro amafuta ga Venezuela bebagali mu controller company zaabwe ze ziriyo okitegeera ekintu ekyo kati abala kakati ngosanga banna Uganda nga bakugamba omu America bagenda tubbe ebyobugagga byaffe nonsense akati bagenda kukolera bwerere bo bakolera bwerere tebasobola kuyamba nsi etalina byabugagga ekyo tebakikulimba kubanga otunulya Berlin conference eno yali yakunoonya raw materials ze baali tebalina okusobola okutransforming ensi zaabwe from agriculture to industrialization okitegeera to industrialization okuva mu agriculture kakati gwe munna Uganda ali eyo oweweeta kabutombwa akakati bajje bakolere bwerere bagende oli musiru gosobola bikola ebyo okitegeera nechi it is the smartness of a leader esobola okuba leadinga magnitude y'abana abantu egenda kubeera nene exploitation enabeera nene oba ntono ekiva ku bwongo bwani bwa mukulembeze wabula nga mwina abakulembeze nga Paul Kagame ne Museveni temusobola kufuna lwaki because they are greedy okitegeera bo baagala kufuna nga bo nesenga ba empowering abantu baabwe ne bagamba okay it is Africa for Africa okitegeera nze nabagamba siraba nsonga lwaki Paul Kagame abadde nga tatula na Felix Tshisekedi sigirabawo wewe nti China ne America basobola okutuula ne bagamba mukulu ntaddeko akazi tosoko okeneze sanction ezo zonkuba mukulu zikendeze kono ngenda kakkana mukona ekyo ogenda okukola toddamu kumanyiro ndabisa petrodolo gigamba ko kinti tusoke tubireke mukko ebyo okitegeera ebyo naye bano bo mu Felix Tshisekedi yatasobola kwogera na Paul Kagame Museveni mutasobola kwogera na His Excellency Kyagulanyi ate nkukakasa bagenda kujjako akabinja ka BRICS ako kalaba kagenda sigalawo mu Uganda nga weekali era nga ne business bakola ati ya minimum yensonga lwaki Uganda eno under Idi Amin Dada teyava mu BRICS teyava mu NAM teyavaamu NAM kasigalawo akabinja ako nenga kali dormant Usiga nga kali dormant era ne business za Russia zibadenga zigenda maso mu Uganda era nga balina bibobugaga bibadiringa usigira naye mu bano bo bakulaga mbu nze okwogera ne Kyagulanyi yabalina okujja nonye muntu ale bano bakitafe mu bufere mbalete bakomeza political draft bona bwogera mu Museveni tasobola kwogera na Kyagulanyi agenda kukulagalo nkiddamu agenda balagalo ndoza mu kyebe kati kyabakoze Congo it is the main man himself ebintu ebituukawo Congo Kyagulanyi ono yabitinkula nkiddamu ebintu byonna bene ebituukawo Congo Kyagulanyi yabitinkula naye kati waka abaana ba people power muyingirya nnyo entale zitabakwatako kati mulaki mukoze abasajja Congo muyingirya entale zitabakwatako abasajja mbagobeseze Congo ne China gye baali bamanyi nti egenda bbawa gundi egenda bbawa kasente abaana ba people power ne mugayiwamu omulyo ne mugayiwamu amazzi bbu ne guzikira kakati yo China egamba sigenda nammwe bana abaana ba people power omulyo gwe batinkule ne Congo inze sisobola kugenda boy ne Uganda nayo bagenda kugobayo kati nandibadde na assurance nti Uganda anjirina kubanga ki endagano zonna Uganda ezisayinize unlike Congo ndeli babadde mu bufere ne Uganda ezisayinize naye ate era omuchina ono watunulya third factor ngono tajirina omuchina yeyongera okweralikirya kakati
Omuchina atandise enteekateeka ze ez'okweyawula ku Museveni ne Paul Kagame nga asala line nadda ku side ya Felix Tshisekedi wabula ne mu ggwanga erya Sahel region essaawa yonna njagala mujjukire nti Paul Kagame yagenda n'asinkana omwana ono Ibrahim Traore ng'ayagala amusabe ku magye. Ibrahim Traore n'agaana. Museveni yali yagala kuleeta Ibrahim Traore mbwa haipinge muhozi kaine lugabanga ne date bazi stage nze ne tubaga abakulu musaaga tojja kumuleta waffe. Ibrahim Traore ogeza n'olinnyayo. Thank you very much abana ba People Power. Ibrahim Traore teyajja mu Uganda. Kitegeeza ki nti abantu bano babadde balina nnyaka kwate ku Ibrahim Traore wabula oluvannyuma lwa igino gy'abakubye kitegeeza nti tebakyalina buganzi ne mu ba communist gyabadde baagala okuddukira ng'aba mu police ey'aba capitalist kubanga bano aba communist baba socialist bakimanyi nti bano senga People Power ebavaamu ne babeera nga bawadde sente zenkana zitya all that in vain kubanga we bagwa tugenda babuuza zino looni bakulu mwazituwa mutya twazibasabako zakolawa mukitegera kati balina okufiirwa ensonga lwaki asazeewo mu China yeekwate ku Felix Tshisekedi ate we yeekwata ku Felix Tshisekedi kitegeeza yeekutte ku Angola we yeekwata ku Angola yeekutte ku Ibrahim Mo then Ibrahim Mo ye connection ya His Excellency Kyagulanyi ndowooza mu kirabi bano mane ane nye we are not seeing them in the next Sanja we are not seeing them in next years to come. End of the dictators, the brutal dictators abadde bakola omusayi ku lukalu lw'omuddugavu. Kitegeera ekintu ekyo kakati nga n'akasiti ke babadde basibiddeko olukoba ak'omu China nako kasazeewo ne kagamba nti ze sigenda fiirwa business nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp